Osoko yotango li camping ku mikono. Handcuffs. Ngoli musibe. Kati blaza dani omuntu ngali camping tewali nnyo kyamanyi kyokwata. Ate wali kyosobola kukola. Era omuntu gwokwata kwata ku bwa butonotono. Kiraga no excelling. Yes. Oli musibe. No excelling. Ebintu byoberamu tebiba nnyonnyo by'amaanyi. Osobola okulota ensolo ennene. Ensolo. Ente. Olota ente kutayiza, olota ente nga ente. Ne ka skeleton n'embuzi nga biri mu kiroto. Ngente etendereza. Ngeri katuuti etendereza. Nga batende ngayimba naye nga nente mu backinga. Kati nga skeleton n'embuzi webiri awo biri kona dance. Ali nga bayimba nakayimba ka Yesu. Naye abana bamukama balota ebintu musumba. Kati naye ate no yagala no okwetegereza nga yali mu buliwo yali alina akapapula ka $. Akapapula ka $. Nga kalamu. Nga akalina mu buliwo nga bakamuwadde. Agenda okebera ente mukyala kyente ngente kalina mukyala. Bosoma Zabbuli 22:12 egamba uliriza bino ebintu abantu baloza tebiri mu Bible ndi Psalms 22 verse 12. Sedume nyingi zinetolodde. Sedume teziba ntensajja. Oyino kulengera emmona n'ojukuba. Nevayo. Odduka ogirondo omusota ne gujimira. Tota wanakubuuza musumba. Kubanga kati ebibala makungula. Gwabo gwe wansi gwanguze mukisa. Tegeza omukisa gwo batukubye omusota ogwo. Toyina mukisa. Ngugenda kulya buli kyofuna. Waliwo atoli eyalota. Nga yalengera omuti omuyembe. Nasembera alabe omuti alabe oba najjako embona. Neji yakomanga okusembera mu muti gukala bukazi. Ekyo si kikolimo bukolimo. Wayinza kuba waliwo ebyoto byolota abantu abamu balota ebyoto naye natabisaako mwoyo. Era otakola musoma nakakyoto emirundi ekyo. Kyoto kinnemeddeko. Otabiri nako nnyinno. Engeri yokka gyakikunyunyulawo yokikubalamu amaanyi. Teyeefiiridde ne yagamba no kimulemeddeko naye ng'akikunyumiza ng'asaaga. So nga ate Brother Dani Katonda yagatu abantu tube tulisinga level of excellence. Level y'obusukulumu. Oba oluusi osobola okulota omufu ng'akuteekako kanula. Mukirooto? Ate ekyo kibi. First of all kiyinza okuleeta spiritual dryness. Obukalu obw'omwoyo. Njya basomesa ku spiritual dryness. Anti nange kibalenda okubuuza nti kyata obukalu obw'omwoyo. Ng'oli dry. Kati abantu abo bawulira ng'agamba nti musumba nze ne bwembuuza Mukama tayogera yandiba mukalu. Omuntu asobola okujja omufu naye nga alina kyaleese ekikugasa. Bible ebuuza. Tetwakasoma wano ffenna akanyiri Isaya 8:19 mwana wa Mukama lusome Isaya 8:19 ti naye ebyabalamu twandibibuuzizanga bafu. Musumba nga simubuuzizza. Kati bajja nangamba mwana waafe. Gundi mwegendereze. Ensi y'omwoyo tegatta. Toyina ogattira n'abafu. Kati ate kati tulaba nti omufu awambye omwoyo omulimu gw'omwoyo omutukuvu. Ate ayinza okuba ya mutumi. xpotv to the world.